Eno ye lisiti y'abakyala 10 ba celebrity oba abamanyifu mu Uganda abasinga obulungi mu kiseera kino. Wabula ng'omukyala yenna alabikidde ku lisiti eno takoma ku kyakubeera mulungi mu ndabika kyokka, naye azzaamu nnyo essuubi eri bakyala banne abamugoberera. Akuweereza Ndijja Radio Uganda, kati kalira nsosootole, teweerabira kungoberera osobola okufuna ng'ebinyuma buli kadde awatali kunyumiriza. Mu nnamba 10 tutandise ne mwana muwala ono omwatiikirivu ennyo ku mitimbagano ayitibwa Sheila Price ng'oluusi yeeyita erinnya Maama Black Man. Takoma ku kyakubeera ku mitimbagano kyokka wabula muweereza ku mukutu gwa TV ogumu oguyitibwa Baba TV. Mukyala mutonotono mu kikula, alabika bulungi ate nga n'okulya ensimbi tebaakumukubira. Mukyala mweyagaze, y'omu ku bantu abasinga okukumaakuma abaana ab'obuwala ng'ayita ku kibanja kye ku mukutu ogwa TikTok. Ekimu ku ebyo ebisinze okumuwa ettutumu bwe bwangu bw'alina bwe kituuka ku kuwa abantu obubaka ku ebyo ebiba biguddewo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu nnamba 9 tulinamu omukyala ate nga mubaka mu paalamenti nga ye mubaka omukyala akiikirira Gomba District ayitibwa Honorable Sylvia Nayeebale. Mukyala mutaggulukufu bulungi ne kkala ye ey'akatakketakke, ne mu paalamenti y'eggwanga ali mu kifo kya ku mwanjo nnyo ku babaka abasinga okuba n'obwongo obwogi bwe kituuka ku kukubaganya ebirowoozo ku ebyo ebinaasitula eggwanga lyattu. Kale kyakulabirako kinene nnyo eri abakyala bonna. Mu nnamba 8 tulinamu omukyala omubalagavu ono ayitibwa Rosette Tendo, omuweereza ku mukutu gwa TV oguyitibwa Spark TV. Yakuweereza pulogulaamu eyeesigamye ku nsonga z'omukwano emanyiddwa nga Spark Girlfriends. Ono munnabitono atalojjeka, azannya ne firimu ennyuvu okulaba nga yeegattira mu kibiina kya Romantic Entertainment. Mukyala wa kitema mu kikula, ku ky'obulungi yasukkuluma nga n'egimu ku mirimu gy'akola ku nsusu z'abakyala banne nabo okulabika obulungi, abaagala okusala omubiri ssaako n'abo abaagala okugejja. Rosette Tendo obwo nabwo bukugu bwe katono nnyo. Gwe wenna ayagala okugula ettaka oba okubaako kye weebuuza ku nsonga z'ettaka okuva mu bantu abatuufu era abeesimbu, yeffe Bankeeze Real Estates Company Limited abanaakuleeta akamwenyumwenyu ku ttama nga tusangibwa Busega wano mu Kampala. Tulina ettaka ery'ekyapa n'endagaano ku nguudo okuli Masaka Road ne Mityana Road, ate nga n'ebisale byaffe birungi nnyo okukamala. Osobola okumanya ebisingawo ng'otukubira akasimu oba okwogera naffe ku mukutu ogwa WhatsApp ng'oyita ku 0909545627. Mu nnamba 7 tulinamu omukyala omuyimbi amanyiddwa ennyo nga Gloria Boogie, ono ng'ag'obuzaale ye Gloria Businje. Gloria Boogie ng'oggyeko eky'okuyimba okukira ennyonsa muntu alabika obulungi era asikiriza buli kiramu. Bw'omwekenneenya obulungi kizibu kukkiriza nti naye yayita mu mitendera gye gimu ng'abalala mu kukula. Oyinza n'okulowooza nti yavudde mu ggulu butereevu n'agwa ku nsi. Mu nnamba 6 tulinamu omukyala ayitibwa Mami Debu, ono ng'ag'obuzaale ye Deborah Nantongo. Mami Debu bw'omusisinkano okaluubirizibwa okulowooza nti mu nsi okyayinza okuddayo okusiŋŋaana omukyala alina obulungi ekika Mami Debu ky'alina. Ono awangaalira nnyo mu nsi eya Bungereza na wano mu Uganda, era yaliko omuweereza ku mukutu ogumu oguyitibwa Pearl Magic, ng'aweereza pulogulaamu eyitibwa Kampala Cream. Mukyala munnabizinensi ow'amaanyi era mutabani w'omusiraamu Bumaali amulina. Mu nnamba 5 tulina mukaala Alona ayitibwa Natasha Nyonyozi, mukyala muwanvu bulungi nga n'ekirabo ky'amagezi Lugaba yakimuweesa gumu. Bw'osisinkana Natasha ono mu buntu bw'odda gw'olojjera abamulaba obulabi mu bifaananyi nti obwo obulungi bwe mulaba biwero. Endowooza omutima ogwa zzaabu gwalaga buli omu ne simayiro etageraageranyizika, ng'okwo bw'ogattako obulungi bw'alina wamma ddala abaamuwa obwannalulungi oba Miss Uganda wa 2024-2025 baali booja okukira akaaso k'empanga akalaba n'ekiro kuba baalonda omuntu agwanidde era ekyokulabirako eky'amaanyi eri abaana bonna ab'obuwala.
Mu nnamba 4 tulinamu mwana muwala ono ayitibwa Tracy Sodo, mukyala mweyagaza ebitalojjeka, mwambazi era omuli wa ssente, omubiri gwe nga bw'ogulaba bw'atyo bwe yakula awatali kikolerere kyonna ku ye, na buli lw'owulira nga boogera ekigambo high class omanya bumanya nti bategeeza bakazi nga Tracy Sodo ono. Okumanya Lugaba yayiira mwana muwala ono emikisa n'akatagga, tewali kika kya ssanyu oba kirungi kyonna kitali mu bulamu bwa mwana muwala ono. Mu nnamba 3 tulina Mutashi Habi, omuweereza ku TV y'Obwakabaka BBS Telefayina mu program Kawunye mu 360. Wansi w'enjuba wano tekisangika kusanga mukazi Lugaba gwe yagonnomolako kirabo kya bulungi mwana muwala ono kyalina, nga wampisa obuntu bulamu era omuyiiya nga Mutashi Habi ono bwali. Kale nga bye bifuula mwana muwala ono nantalabika ng'omusezi aserera mu gaalubindi. Mu nnamba 2 tulina Munnalulungi ono amanyikiddwa ennyo wano mu Uganda ne mu Afrika yonna okutwaliza awamu, oba olyawo ne mu mawanga g'abazungu, ayitibwa Sheila Gashumba. Sheila y'omu ku bantu Katonda baatalabisa kubonaabona mu bulamu bwabwe okuggyako okwesiima kyokka. Mwana muwala ono Katonda ye yasigaza kimu kya kumusaba buwangaazi bwokka, naye buli ekyekuusa ku ssente empaawo kyajula. Mwambazi mulungi, mudigiza ate era ow'omutima omudduukiriza eri abo abali mu kusoomoozebwa, ate nga n'obulungi taliiko kamogo konna. Nga bwe nkuleetera omukyala ali mu kifo ekisooka ku ab'ekkumi abasinga obulungi mu kiseera kino, nkuddiramu nti gwe wenna ayagala okugula ettaka oba okubaako kye weebuuza ku ttaka okuva mu bantu abalungi era abeesimbu, amaaso go togajja ku ffe Bankeezi Real Estates Company Limited abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku ttama, nga tuyita mu kukuguza ettaka ku bbeeyi ennungi ku nguudo okuli Masaka Road ne Mityana Road, ate ku bbeeyi ennungi okuzaama. Tukubire ku ssimu oba okuyisa obubaka ku mukutu ogwa WhatsApp ku 0709845627. Omukyala ali mu kifo ekisooka era asinga okulabika obulungi mu kiseera kino, omukozi era ekyokulabirako kya buli alina ekirooto kyagoba si mulala ye muyimbi Shiba Kalungi. Shiba kyakulabirako kinene eri bayimbi banne olw'amaanyi n'obwagazi byassa mu mulimo gwe, enneeyisa ye ennungi etakoma n'okwagaliza, ng'ekyo kyeyoleka lwatu singa otandika okumenya abayimbi Shiba baawadde omukono gwe ne bafuuka amaanyi. Shiba kati ali mu myaka egisoba mu 15 ng'ali ku ntikko y'okuba omuyimbi omukyala asinga okwagalwa abantu ate mu bitundu by'eggwanga byonna ne mu mawanga g'ebweru olw'obuyiiya bwe, obulungi n'okwambala. Stage performance kale nga yafuuka kigere kya mbogo kye beegesaamu nga teriiwo. Abankuumire mbadde Jammeh Radio Uganda okukuweereza.